mukyali ku lutimba olw'emirembe Salam TV. Shekhe, ya lwaki twekaluubiriza? Naam, kakati twawumudde nga twogera ku points essatu obusiraamu ze bukubiriza ng'oggyeko biri bye twayogedde nti ebirina okubeerawo, obufumbo okubeerawo okusobola okuyimirirawo. Mulimu ilaanu nikah, izhaaru lfarah, okulaga essanyu. Abantu abawasa tebalina kubeera nga balinga ate abali mukolo ogutakwatagana na ssanyu. Ekirala itaamu taamu, wateekwa okubaawo ekijjulo, kibe kitono kibe kinene, naye wateekwa okubaawo wateekwa okubaawo ekyokulya. Abantu bateekwa okunaabako mu ngalo, bateekwa okufuna ku byokunywa n'ebifaanana. Obulevu bulina okwenyeenya. Kakali ebintu ebyo bw'obituukiriza mu kuwasa, bihadhihi thalatha yakunu nikahu kad budia bibarakatillahi wa riayatihi. Sheikh, bino byoyogedde ebyokusanyuka, okusanyuka, okulya ku mmere n'okulanga omukolo. Okulanga ndowooza kitegeeza kuyita abantu kubeerawo. Kasi oyita abantu, ebintu ebyo kati nabyo biri mu byabwatteeka. Kati ebintu bino biriko ahadithi ezibikubiriza, naye bw'oba wabitunuulidde era mu mukolo ogwo ogw'okuwasa bijjiiramu ddala. Naye nga si byabwatteeka? Si byabwatteeka, biri sunna. Biri sunna okukola ki? Okubikola. Kakati biri ebintu ebina byo byangu byakukola ki? Bimanyikiddwa, z'empagi z'okuwasa. Kakati bino ebisatu bw'obiteekawo n'ogattako na biri ebina bye twayogedde, kiba kitegeeza nti obufumbo buyingiddwa nga buliko emikisa egiva eri Allah subhanahu wa ta'ala, era n'okukola ki? Buliko Allah aba yeeyamye okukola ki? Okubweyimirira n'okubulabirira. Kakati eyo nayo nsonga ki? Nsonga nkulu nnyo gye tulina okwetegereza. Tuyinza okubeera nga bwe tuva ku bintu ebyo baraka tuzisubwa neki n'obulabirize buno obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, nabwo tuyinza okuba nga tubusudde mu ki? Tubusudde mu guluka, obanga tetusobodde kubufuna olw'ebyo bitukola. Wabuuza kibuuzo ki? Kibadde kigamba nti badde mbuuza ku bino nti kakati katusooke twongere ku ekyo nti okuwasa okwo bwe kubeera nga kuzze kutambulidde mu bintu ebyo twogedde waggulu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kino kye tufuna okusinziira ku mubaka bye yayogera, yaga nti thalathatun haqqu ala Allahi awnuhum. Thalathatun haqqu ala Allahi awnuhum. Abantu basatu Allah yeeyama okubayamba, okubadduukirira, okubakwatirako. Abantu basatu: almujahidu fi sabilillah, omuntu ali mu jihad fi sabilillah. Jihad kintu kigazi. Bw'owulira ekigambo jihad totunuuliramu kino kyonna kyokka kyaki kya jihad eno ey'ekitala. Oluusi eyinza okujja mu bulamu bw'omuntu, oluusi n'atagiraba nako. Naye talibul ilmu, omuntu agenza okusoma nga anoonya obuluŋŋamu, asoma eddiini, afune amanye byakola, amanye huququllah, amanye huququl ibad, amanye huququl walidaini, amanye ebyalina okukola biri haramu ne halal. Oyo naye ayingiramu abo bayingira mu jihadi, n'abalala bangi. N'abalala bangi abayingira mu jihad. Naye kakati omuntu oyo ali mu jihad fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okumukola ki? Okumukwatirako. Walmukatibu yuridu al-ada. Ekyo kikwata ku baddu. Tetugenda kiyingiramu nnyo. Owookusatu, annakihu alladhi yuridu al-afaf, omuntu awasa ng'anoonya okwekuuma, anoonya okukuuma ensaaze kubanga alina munne
kati omuntu awasa oba afumbirwa yuridu lafaf y'omu ku bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakola ki bakwatirako kakati tayagala kwonoona kakati ebintu ebyo bw'oba bitambuliddeko n'okusinziira ku hadithi eno olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okuyamba abantu abanguye ebintu ebyo ne batabikaluubiriza. Mu hadithi nyingi omubaka sallallahu alaihi wasallam zeyayogera tutandika twayogedde ayati nyingi hadithi nyingi naye emu egamba nti khairu nikahi aisaruhu mu'na, okuwasa okusinga obulungi kwekwo okutali mukalubiriza aisaruhu mu'na. Almu'natu almashaqqatu wataklifatu almaliya, kugamba okutalimu kusaba muntu ti leeta kino na kino na kino na kino. Waliwo amawanga agamu nga ebyo nno twabiwulira nga kati biyiseeko emyaka ngaana oba n'okusoba, twali tukyali Mubawarabu tukyasoma, naye ng'oyinza okusanga owa poliisi nga onoonyumya naye oluusi abantu abamu baba bangu osobola omujjako omukwano ne munyumya naye ng'oli ayinza okugamba nti nina omuwala namulaba myaka 5 egiyise bwenjagala okuwasa naye nkyanoonya mahale tegannawera, naye ng'afuna omusaala buli mwezi akuŋŋaanya mahale akyabeera nawaabwe. Kakati ebintu ebyo twabirabanga nga tukati ya Rabbi nga situmanyi nti newaffe binaatuuka. Ebiseera ebyo wanewaffe byali byangu. Ewaffe wano byali byangu, byali tebinaba kutuuka eyo n'akatono, kubanga nzijukira nti ebyo twali tukyasoma naye twakomawo wano ne tutuuka ne tuwasa naye nga tebiringa byakaakati era nga byanjawulo ku biri bye twawuliranga bannaffe nga batugamba eri gye twali mu Bawarabu. Naye kati byajja bisembera mpola wano ewaffe, kakati tuli nabyo butoola era byonna tujja kubyogerako biina gye biva. Naye kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairu nikahi aisaruhu mu'na, khairu nisa aisaruhunna mu'na. Wali yakozesa nikah ate wano yakozesa nisa, nti obufumbo obusinga obulungi oba mwene endala omukyala asinga obulungi yoyo atakoze eki, atakulubiriza. Mu hadithi endala omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairu dinikum aisaruhu, ebintu by'eddiini ebisinga okuba ebirungi aisaruhu byebyo ebiyisibwa mu bwangu, si mu kupapa kugambe abantu otyo tebabakaluubiriza, tebabakaluubiriza. Ahabu al-adyani ila Allahi alhanifiyatu samuha, enzikiriza esinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala alhanifiyatu samuha. Alhanifiya kitega eddiini ya Ibrahim, obusiraamu, naye alhanifiyatu samuha obusiraamu obuyimiridde ala tawhidi alkhalis walmutasima bisuhulati walyusr. Obwo ng'abantu ebintu ebyokalubiriza babijja mu bulamu bwabwe, ebyokalubiriza abalala bwebalaba nti kino kinaakalubiriza ngaekyo baga nti ekyo ffe tujja kukola ki, tetujja kutambula nakyo. N'olwekyo omuntu okubeera omunnaddiini ateekwa okuba nga akuuma tawhid, ate ateekwa okuba nga takola ki, takaluubiriza bintu. Hadithi endala egamba nti ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyaweebwanga choice ku kulonda ku bintu bibiri
okujjako yalondangawo ekisinga obwangu ku ebyo ebibiri. Malamu yakun ithma. Kasita kibanga kyalonzeeko tekiina we kimuyingiriza mu kwonoona. Kwegamba eyo eringa nti mu Busiraamu mbaka yatuyigiriza nti eyo is a principle. Kulondawo kyangu. Kiraba kakati masala gano ge twogerako tuteekwa okutunulira ebintu ebyo. Tunaatera okutuuka we tugenda okwogerera ku kireeta ekyavaako ebintu ebyo okubeera nga tubikaluubiriza. Maybe bwe tunaatufunye n'akadde tulabe ne solutions oba bye tuyinza okulaba nti singa tuba tubikutte biyinza okugonjoola ensonga eyo. Naye nga tetunaakutuuka ku bintu ebyo, waliwo tahdhir eva mu mubaka sallallahu alaihi wasallam okwekesa okuwooninga min almughalat, kwegamba okusukulumya ebintu, okuzibuwaza, okusaba ebintu ebingi, okukola ki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ogyeko ziri hadithi zitwayogedde nti agala bwangu yatwewaza okukola ki. Waliwo hadithi eyogera eva ku Abi Hurayra, jaa rajulun ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam faqala inni tazawwajtu imra'atan min al-ansar. Sahabi omu yajja eri nabbi n'amugamba nti mukama wange nawasizza omukyala okuva mu ba answar. Omubaka n'amubuuza nti hal nadharta ilaiha, wamutunuulidde wamulabyeko nga tonaba kumuwasa? Fa inna fi uyuni al-answari shay'a, kubanga amaaso g'aba answar galimu akantu. Amakulu kyetaaga n'omulaba n'omanya nti omukyala mulabye n'otejjusa ng'okoze eki, omaze okumuwasa. Endaba gye twogerako ye ndaba eya shariya. Kiraba seene yaffe good simanyi ate kati anti agenda kumuwasa ate bagenze ku biiki ate bali ludda we. Si bye twogera. Abamu ne bava nawano ne bagasimanyi anti sente weeziri, simanyi bagenze Kenya, bagenze kati ebyo bagenze Dubai. Akyamwetegereza. Kakati bw'abanga asobola okutuuka ku gundi, lwaki temusooka ne mumala bino bye twayogedde ne kiggwa? Lwaki bijja oluvannyuma? Oli ajja kugamba sheekhe nti yo okumutwala e Dubai oba e Mombasa oba Kyobe oba Jjinja ne bajjulukuka ne bava mu kifo ekimu ne bagenda mu kirala, olwo lwonna atambulako naye nga bw'amwetegereza, gibajja okugamba nti kati amutunulamu naye entunula ey'enjawulo. Ati kaakati okwetegereza okujjako nga kwaluzinga amakulu. Okwetegereza oba okumanya omuntu, osobola okumumanya omuntu ku bintu bingi. As a matter of fact nga tonnaba na kutuuka genda kugamba nti naali agadde okuwasa muwala wammwe, oba omaze okukola save emala due diligence okulaga nti omuntu oyo mujja kukola ki. Wano wogenda okugambira abantu nti nsaba mumpe muwala wammwe, obeera omaze okutambula. Kiraba kakati ate toyinza kugamba nti ate ozze njagala muwala wammwe muwase nebaka tetulina mutawaana, ate olwonoga nti ati nja kati ate awo njagala mala okumwetegereza, tebikwatagana. Kiraba wajjidde okugamba nti oyagala kumuwasa, bwe bagamba nti tukkiriza, muba musigadde ku kyakwogera butya bwe mugenda kukola ki, kutambuza nsonga. In fact awo ekyalibadde kiddako bibiri bye twagambye nti bwe tuba tulifunye ekiseera tulibyogerako bwe biba nga tebisobodde kujja mu programu eyo. Ekiddako ye process eriyo eyogenda ne babakebera. Ebyo biba biddako okunoonyereza ku mukyala, bamunoonyerezaako nga tonnaba kugenda waabwe kugamba nti nsaba mumumpe
n'osuula enkesi. Era since time immemorial ekintu ekyo kibaddewo nakati era bakikola. Bakikola oli n'ategeera omuntu okutegeera omuntu bwafaanana tikyetaaga kugenda naye kaseese naluddamu nakatono. Era bangi bakoze due diligence eyo gy'ogambye mu kunoonyereza kuki era ne batuuka kugunaga nti asijja musobola oba olinaga tugende mu maaso ate era ne bakola ki ate abo kati bwe bamutwala eyo gye bamututte eyo kaakali ng'akomawo ngaga nti sikyamuwasiza kwolwo olugendo lwonna lwe batambudde kale amakulu obugali luddawo. Nolwekyo ebyo byakwekwasa nga shaitaani bweyambako wangi ebyo tulabya nti byakwekwasa nga ne shaitaani bwekola ki bwega nti mugire mugende awo bukodyo bwako kana mitemwa. Na omubaka sallallahu alaihi wasallam oli yajja omusajja n'amugamba nawasiza omukyalo mandisola n'amugamba nti wamulabyeko yamuga nti kubanga oluusi saagala otuuke eyo ogambe nti ate kino saakikola ki saamumanya. Omusajja we tebamwogera banga nti jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam naye omulamwa we guli we wanaawaddako. Omusajja agamba nti namulabye namutunuulidde n'amugamba nti mpaka n'amugamba nti ala kam tazawwajtaha wamuwadde amahare genkana wa qala ala arba'i awaqin namuwadde uqiya 4. Uqiya kipimo naye olwaleero osobola kukipimira ku gold. Uqiya 4 bw'oba ozibaze mu gold ow'ennaku zino ku muwendo ogw'ennaku zino buli uqiya emu evaamu $4,000. Kati uqiya 4 gwe $1,600 naye ono ndowooza zaali za fidda feeza oba silver. Kati silver ebiseera ebyo yali wa bbeeyi nga tatuuka gold naye nga tali wala nnyo naye kati enjawulo yafuuka nnene nnyo gundi yagwa nnyo ebbeeyi. Kati olwaleero fidda ounze egundi eyo uqiya emu evaamu $58. Kati kiba kitegeeza nti ziba $220 oba 230. Ekitegeeza $230 wano gye mitwalo nga 8. Ekitegeeza nti naye wali yali asingawo nnyo tekyali ya bbeeyi. Otyo wali silver yali asobola okuweza $1,000. Ye mutume yamugamba atya? Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamugamba nti yawasizza ng'amahare gawaddeyo ga ssente ezo kati kaannama tanhituuna alfidda min urudi hatha aljabal naga nti mulinga abayiikuula zaabu fidda kweganga oludda olwo olusozi olwo lwonna yenna ajjudde zaabu ogendayo n'okola ki n'oyola buyozi nti wamuwadde nnyingi ng'alaba kwegamba ekintu kyagenze waggulu. Kati omubaka ki yali asinga okutya nti ebintu bijja kuba bitambula bwe bityo abantu abamu bagende nga bakola ki bagende nga balemererwa ebintu bijja bikaluba empaka lwe binaatuuka okuba ebizibu. Kakati ate ebizibu ebivaamu mu ekyo bibeere nga biba bingi nga bwe tugenda okubiraba biidhnillah inshallah. Sheikhe obudde bututambuddeko naye twali tusima musingi nga tulaba waliwo ekigambo kyewayogedde nga tutandika nti waliwo abagamba nti basheekhe bakalubiriza abantu eddiini. Ebyo byo byogerwa nnyo busiraamu bukalubya busiraamu n'abawali mu bennyini nga bagezaako okutaasa bano abalowoozeza nti eddiini nzibu bangi abajja ne bakyogera nagamba temukalubiriza bantu ddiini. Naye ebiseera ebisinga twogereramu na eno gundi ya kusinza nti eswalaamu gikalubiriza abantu mubakalubiriza okusinza abantu mubalowooza nti hijja nzibu. Kati ate abaana Adamu ffe ffennyini
ffe awaamu abatali bawalimu Naam. ate bo ne beekalubiriza enkolagana kubanga obufumbo nkolagana abawalimu ne tugaa nti batukalubiriza eddiini mu bya ibada mu by'okusinza biri direct ne Katonda waffe kale ate ffe ne twekalubiriza enkolagana wakati waffe n'abantu nga naye ate nakwo kusinza nakwo kuli wakati waffe n'abantu kati ekitegeeza kyendabyemu nga tuggalawo show eno nti ffenna twekalubiriza tuleme kutunulira baseeka bokka naffe tusobola okwekalubiriza ate ng'ebintu eddiini yabyanguya kakati nga tunaatera okumaliriza kwega nti omuntu ne yalibadde nga mugagga kubanga yonna obusiraamu butunulirayo omuntu ne bwe yalibadde nga mugagga byo ebisinga obungi ennaku zino bye tutambulirako ate omugagga ono alina obusobozi obutono yeewaliriza nnyo ayita mu buzibu buyitirivu n'atuuka n'okunoonya ssente mu bantu batalina kunoonyaamu era kyova olaba nga emikolo gyaffe gijja ne gibeerako abantu bangi nnyo anti oba wabayitamu ng'onoonya akasente kati ate buli gw'oyitamu n'omunoonyako akasente olina okumuyita gwate anaga nti wanoonyako bunoonya ssente kandi olina okumuga nti ssebo mukama wange ne kumbaga mbadde nkusaba okole ki ati ogenda okulaba nga abantu bakoze eki kakati oluusi nekituuka ne mu mbeera efaanana nga erimu kumpi okusabiriza omuntu asanga omuntu n'atandika okumubuuza gwabuuza tamumanyi ono gwe babuuza tamanyi ono kakati bwamugira bwati ono najja n'abeera polite n'ayogera naye n'ayogera olugirako bwati amusimba kanankani munanka nti ngenda kuwasa akagundi kano pledge card kiraba kakati embeera etutuusa awo kutega kibatu kakati ate kati n'abeera nga ayina pressure etayogerekeka ate ono omugagga waona alina obusobozi ate ye ayingirira ddala mu israfu kudiibuuda bw'abanga yo sente zibadde weeziri era okuwasa kuno okw'ennaku zino omusajja nga abadde agaba abaana ayina abaana 3 n'abagaba mu mwaka gumu ayinza okwekanga nga ayavuwadde anti ayinza okwekanga nga ayavuwadde kubanga embaga emu nga togasseeko bali bye bagenda kuleeta ayinza okwekanga nga mu average nga buli mwana amusupendigeseeko obukadde nga 7 kakati kyenkugamba kakati obukadde 3 okujjako ng'oli ayina wakola ki oba ayina wanyakula ebyo nabyo mwebiri ayinza okuba nga ali mu ofiisi naga nti kati buli ayingira wano nyina omwana gwe nyina okugaba muki mu gw'omunaana naye kati buli ajja ku mmeeza yange ayinza ateekwa okukola ki ateekwa okumpulira nyina okukuŋŋaanya ssente zino ekiraba kati ekivaamu abantu bonna nga babona abantu ab'enjawulo nga babonaabonedde mu mbaga ye kiraba Sheikhe tweyanziza nnyo alhamdulillah mwebale nnyo abatambudde naffe olwaleero olwaleero tujja kukomaawo naye nga omulama guno gukyagenda mu maaso era tujja kuguddamu omulundi oguddako insha allahu taala musobole mwekumire bwekuumizi ku lutimba olw'emirembe ebintu bingi nnyo ebirungi ebiyigiriza bikyajja era ojja bisanga wano ku Salam TV omulama gwaffe gubadde ddi sharia ya busiraamu yatwanguyiza okuwasa ate ffe ne twekalubiriza kirowoozeeko olina wookirabye olina wookiwulidde era insha allah awo nnyini bwe tukyatambulira katubasiibulire wano olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.